Gibiggwera ne bw'obanga oli people power olina okumaliriza nga oli entity ng'oli kitongole ekiriwo mu mateeka. Kati bwewandiisa people power nga si kibiina nga civil society organization kibiina kya bannakyewa okiyingiza otya ebyobufuzi n'owandiisa ba candidate ne babeera nga bakibiina ekyo okuggyako nga era okiwandiisiza nga people power nga kibiina. Bw'osoma etteeka erirambika okuteekawo ebibiina by'obufuzi lirambika bulungi kiki ekiwandiisibwa n'ekitawandiisibwa. Osobola okkiwandiisa nga pressure group naye tekisobola kuba na bakandidate nga baakyo. Buli bwoleka ekintu nga kitambula mu mbeera eyo oba oleseewo emyagaanya bannakigwanyiza mwe bagenda okutambulira oli ajja kugamba nze ndi wa people power n'akireka awo. People power ng'eriisa ki? Tosobola kubeera nga oli mugga bugga, olina okubeera omugga oguliisa ennyanja. So kirina okuba nga kirina akatiba mukikola ki mwekitambulira. People power yali nteekateeka ey'okukunga buli muntu akkiririza mu nkyukakyuka n'okwakanya embeera embi eri mu ggwanga lyaffe, era nga kivuunulwa okutegeeza amaanyi g'abantu, naye amaanyi g'abantu ago nga sigannaasiwa mukange nga gatambulira wamu. Era mpulira ye yabagamba nti nze nali wa people power saali wa NUP. Kalowooze nti ekyo kituufu. Then NUP bwetondebwawo nga wali wa people power ate n'oba nga tosobola kulonda abo bokkanya nabo n'oba nga olonda kirala tekisoboka. Nsobola okuwa ekitiibwa bw'ogamba nti nali wa people power naye siri wa NUP se nonda FDC. Nkuwa ekitiibwa mmanya nti otambule wakati mu kutegeera nti waliwo obuvunaanyizibwa bulina okukolebwa. Naye bw'ogamba nti wali wa people power bwe twakula NUP n'olonda NRM be babeetekako obukoofiira n'agamba nti nze yuda wa Bobby, naye nga byakola abikola kusaasaanya abalwanirira enkyukakyuka. N'omanya nti kati bano be bakozesebwa olw'okuba nti waliwo embeera buli muntu akutte akasimu nga yeefuula alipootinga. Abo be batyo tubayina. Ffe twali ba people power ne mukola NUP ffe ne mututeeka ebbali sitwabagoba ku nkyukakyuka. NUP yali yeetaagisa nti nga enteekateeka mwe tusobola okuwandiisiza abakulembeze ne tubanga ne tugenda nga twakola NUP era singa siri lopu kubanga mu nteekateeka ya ssemateeka leader of opposition alondebwa kibiina ekyo ekisinga ababaka abangi mu opposition mu parliament. Era situkyandibaddewo kubanga people power teyandibadde political organization.